Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegene kade mbatomedeka abali e Saudi namwe abasinziza mu gwanga erya Oman nembebaza nebagamba nti muri bakabi nnyo okubanga mujye kumirako munange temusubwa introduction introduction ya mwala wa Pastor Rogers Bugingo kosane Teddy Bugingo mama kyewunyisa kiri unbelievable wabona basinga bagambo mwana ngakedde okukola ki ngakedde okola introduction mwana bwetegeza mawuli ya trending akade kano akiraga nti no ne kadi zanese okubanga zikola kizigabibwa ne kadi zatanise okubanga zigabibwa era nga Pastor Bugingo agenda kubeerayo omuwala ibamuwadde kadi Pastor Rogers Bugingo kijja kubeera kiri gyali okubeera n'obutabeera jjukira Pastor Bugingo omwana nga bamutikkira teyalinnyayo ate nga baamuyita naye teyalinnyayo yagamba nti yali yeewala kusinkana Teddy Bugingo naye abasinga bagamba gwe waligenzi n'okola ki n'ovaayo ne kigwa n'olaga nti wakoze eki wabaddeyo ku okutikkira omwana kati omwana yazzeemu okubanga amuyita ku introduction ye kiraka ndowooza omwana alabika yafunye omwami ye omwana muwala wa Pastor Bugingo omwana ono imu ku baana ba Pastor Bugingo abakulu Pastor Bugingo munaye balina ekirenzi kiri kimu kyokka ekito ye ne Teddy Bugingo abasigadde bonna bawala bakulu bakazi bakulu nokwada basinga bagamba nti ono akyali muto okuba nti akola introduction babagala amali kubeera nga kukulabere nga kedo sibitegeera abamu balina engeri gye bakyogeramu abasinga bagamba ndowooza bamulinda amali kunyeenya nga kedo abasinga engeri gye bakola ki gye bakyogeramu banaye temwewuunya introduction mwaka guno ogwa 2020 na kaadi zitandise okuba nga zigabibwa muwala wa Pastor Rogers Bugingo introduction ye munnange taata bamuyise ate omwana yagala okufaanamu Pastor Bugingo amaaso mwana ttu ono omuwala ono gwe baatikira Pastor Bugingo n'agaana okugendayo information etambuliraga yayagala okukola introduction Pastor Bugingo yasubiza okubaako kyakola yasubiza okubaako kyagattako yasubiza okubaako ettoffaali lyagatta ku introduction ya muwala we kuba ono omwana we ekyebuzibwa agenda kulinnyayo sebo yagaana okulinnya ku graduation y'omwana Pastor Bugingo yagaana okwatendinga ate nga baamuyita yagaana okwatendinga ekyo yeekwasa agamba ati agala kusinkana Teddy Bugingo bikitwala tugende nga basinga ne beebuuza kasaawo erituuka nga weetaaga okugenda osinkana Teddy Bugingo Teddy Bugingo tomufaako genda omubuuze kiggwe emikolo giggwe oveeyo ddeyo w'amakulawo jukira Pastor Bugingo essaawa zino atambulira nnyo bapulida kooti yeetama omusango gwabwe ne Teddy Bugingo ogwa divorce kooti yagwetamwa Pastor Bugingo mwaka guno ogwa 2020 naye yabadde mu nteekateeka ekola embaga ayagala kwawukana na Teddy Bugingo ebyaddala ebiri serious officially tebannaba kwawukana officially era ndaba batokomoka omugambo ku mitimbagano nga bagamba tebannaba kubanga baawukana tebanyanga bayawukana dda tebanyanga officially ebikitwala tugende tebannaba kubanga baawukana officially tebannaba kwawukana Teddy Bugingo akyali mukyala wa Pastor Bugingo gye bali ku social media bakiwakanya naye nga kyekituufu mu mateeka bakyali bafumbo Pastor Bugingo tayinza kubanga wassa Susan Makulambaga aba yeerabisizza ebise banga elise mabega ndowooza yesi wiiki twakakube mabega yali ne bapulida be Pastor Bugingo ali ne bapulida be ne bapulida ba Teddy Bugingo nga bali ne Teddy Bugingo ali ne bapulida be nga ne Pastor Bugingo ali ne bapulida be basinkana wali ku Kanaani we basinkagana baali mu mmotoka baalimu abantu bana pulida wa Pastor Bugingo ne pulida wa Teddy Bugingo ne Teddy Bugingo ku nsonga ya annulment tewanazuuka wayo baatuuka nteseganya yatuukawa naye nga Teddy Bugingo ebintu bya annulment bye tabigenderako nnyo yakyabiganye tuli myaka kati mingi nnyo bukyanga abigaana jjukira kooti yatula dda mwaka gwa 2021 ndowooza nga atandika Teddy Bugingo yagaana annulment mpaka nakakati Pastor Bugingo akyaninga egyayinza okuba nga akugamba awoyawoya Teddy Bugingo akirize divorce Teddy Bugingo yagaana divorce
Pastor Bugingo yali agala guno omwaka kola mbaga naye abayirabisizza jukira okwasoka yakola omukolo okwalinga okukyala nagamba nti tekwali kukyala jukira yamenye etteeka lya kooti era walinga yafuna omukyalo mulala kuba mulina Susan Makula aba indiga zaziraga kirala ne kooti abamenya amateeka ga kooti kati muwala we agenda kumusooka okukola introduction mwaka guno gwa 2024 bantu bangi abeesinga okubanga bakola emikolo mwaka guno gwa 2024 tewali serious lwakuba information etambuliraga ne kaadi batandise okubanga bazigaba era nga ne Pastor Jessica Kayanja y'omu ku abagenda okubanga babeera ku introduction y'omuwala ono Pastor Bugingo kiraga ndowooza ku luno agenda kwenyigira ku mukolo gwa muwala we ndowooza abika yakyusizaamukko ayinza obutakola nga bye yakola ku graduation ayinza okubeera ku introduction ku mulundi guno biyinza okubeera biri serious ayinza obutabiteekamu kubalaata kungi nnyo bwe nsuubira kubanga bw'aba asuubiza okubanga agenda kubaka etoffaali lyagatta ku kukyala kwa muwala we kuno ku introduction eya muwala we ono kugamba n'abasinga beebuuza ate kati okugattako kwaki abirekera abaana bakole ki babikwasaganye abasinga okugattako tebakusanyukidde tebakusanyukidde okugattako nti agenda atendenge bw'atendinzi just abeere ku mukolo omukolo bagenda guteekawa aya basi wanapangisa kifo aya basi tujja kulaba gye bigenda kubanga bikomekera ensonga zino zonna eno bagita fa RDTV comment section weri abakabontera mu comment section ng'asuubiza kubanga ajja kuba ku mukolo nzo bagenda kufunira kifo bagenda kufuna kifo nzo bagenda okugukolera boli awo tujja kulaba gye bigenda kubanga bikomekera naye nga kaadi zitandise okubanga zigabibwa bintu bya kukyala introduction subscribe watanyige ne kale abagita fa RDTV ki mbere bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba like no commenting subscribe